Olutalo lwa Stesha Mayanja akwosane Karo Nantongo lulabika dwo teluligwa. Ene Newspack channel njagala okwaniriza kwebale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuletedde ky'olina okukola akwe kusooka okuba nti nno munnange osubscribinga akwosa n'okulayikinga vidiyo eno. Leero njagala okubeera nga nsooka okutumirako ku balabi baffe abapya nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ku channel eno. Kkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo tutandikidde wa Stesha Mayanja. Avuddemu omwasi mukwano n'abaako byayogera ku lutalo oba ku butakkaanya obuliwo wakati we. Twogera ku Stesha Mayanja akwosa ne Karo Nantongo bw'obuzibu bwonna bwava ku kuba nti nno Stesha yagenda n'alyoka abawa engoye n'engatto nga bakyali ba upcoming, naye munnange embuye Karo Nantongo n'ayokya bye baali bamuwadde oba n'ayokya engoye akwosa n'engatto. Katubeere nga tukuwa Stesha Mayanja abeere ng'ate emboozi eno aginyumya bulungi. Babadde bamukyaziza wali eri ku Gossip Live. Ugamba nnamugoba kusinza basamugoba mu mutima mubi. Naye okuba yayina baya seeyo. Naye bigambo bingi bye bali bamugamba. That's why yakitaking. Mute wakikola mulundi gumu. Wakiddamu ngamba gwe. Ndaberanga mugoba. Olwo mu clip nze okuwuliriza emboozi eno. Nti mu clip eddoboozi ligamba nti wamugamba ngamba gwe. Nyinzo bana mugamba nyabo. Ngamba gwe va ku stage. Anti bawadde ensonga lwaki. Walioganya okuyimba nga yali akimye yoki. Awe twagala otegeera. Anti kati nange si yali akuba ndoza yali abakinga ma artists. I don't know, chinzo bakyaliwo obanga ayita backing ate ko nayagala backing yerungiye ate nzo banyi sagala bintu byankwe. Sagala bintu byankwe. Boba edokola kintu luli nga abantu tebaliwo. Kati lwaki wano nga abantu webali. Okay. Ubuli yawo ne mukubanga nze nali sina manyi gagoba muntu muyigozi. Oba mu golden. Nto mugoba mu kibiina nti mugobe ku stage. Bamba na mugoba that moment. That eyo si kyali ekikulu. Osegedde? Yeah. Boyali ensonga yi. Yali takulembeze ekyo. Manyi waliwo omuntu abayegena okwa ekintu kyagala okwogera n'aleetawo ekirala. Kibakinge kiri. Naye ng'ensonga ete yali eyo. Ensonga teyali eyo? Oyinza okuzza ensonga ete yali eyo. Abaana bagamba kubanga nze nabuuza Nana, namala ne nkubira Nana. Ne mugamba Nana. Nana aliwa? Ono we Germany? Because ali Germany kati. Nabaddeko naye. Ne mugamba sooka nzijukize Nana. Kubanga bantu bankubira. Ngamba yi. Ne mukazi gwe okoze ebintu. Why would someone come out? Ate nno we bankubirira. Nga tebalaga ekyo. Nga bagamba kirala. Kuboza abantu bakitaninga ne bateekawo kirala. Yagambye Stesha amuloga. Ne bambi Samu yakonga akyogera. Sikiwuliranga ko ng'akyogera. Nange saaki. Nawulira ebiboozi era ngenda kubuuzaawo. Kati ne mubuuza sooka nzijukize. Twaliwa. Nangamba naye mbutuufu sijjukira. Ne mbuuza Nsamba trumpet. Nsamba. Ne mugamba Nsamba twali luddawo. Kati Nsamba naye ayina engeri gyakinnyonnyola. Ne ngamba ne mugamba sooka okinzijukize kubanga munne omuntu obeera nga tobijjukira. Ne ngamba nedda kyali bwe kiti kati bwe yakinnyonnyola nga ndebe ddala kyali in bad faith. Oba okitegeera? Nti bwagamba bugambe gwe vaayo gwe ngamba nga si mu bubi. Ne mugamba mwali ku ki? Twali ku lonchi nga mugira. Ndibala nga twali mu muzannyo. Ne mugamba Nsamba bwe nkoma ojja bennyonyola bulungi kuba nga sibijjukira. Kubanga kintu olwo kiba kyamuluma nnyo. Ate nze neewuunya. Bwe nali sinagenda maka. Kubanga empalana nno yaliwo nga nnene. Obutayogera. Gwe naye? Obutayogera bwaliwo ebbanga lyonna okuva ku incident ogyeggamba ey'okwokya ebintu. Nga tayogera nange. Nga tambuuza. Naye nga bwe bafumye oluyimba lwe basooka dduwanze. Okolaki? Nenduulira. Munnange nina listening skills ennungi. I can spot out something nengamba that is a hit. Kati ekyo papa yakinzuulamu. Nga ne lweluba ampita. Yangu owulire. Kubanga tuyira yeeguni ng'ofumye oluyimba n'oyita sakoozi n'oyitono bawuliremu bakwe ideas. So waziwulirangamu ennyimba ze? Nenga wow. N'ozikuba? Nenga nga ngamba bannenga nnungi bambi. Era nga nyinza otambula nalwo mu mmotoka nga ndoyanga lupye naye nga tambuuza. Naye nga nze sikifaako. What you? I knew she was misled. By somebody.
Exactly. Bwe nali ngenda emaka. Okimanyi. Wetonda. Yep. No sonyiwa. Kakati nayinako abantu ku mutima nga bazitowa. Mwe mwali noli. Obasonyiwa. Omufere walavu. Yaliko kulisi. Yaliko. Kuganga kizitowa. Wapaini. Yali wakupaini yali wawa. Tayina gye yali naye. Otya. Abali abasamu. Yali kulisi ono. I called them, I met them. Before. Nga sinnagenda. Kubanga bankuutira. Togende emaka. Exactly. Ng'olina obusungu ku mutima. Kakati nezuka nenga omwana ngenda mujja wabwe namukubira tajja kungwata. Ayinza n'okuba yamblocking ankoze ntya nga tuyina show. Kyo. Yali jinji eyo side ze yeyo. Ntugenda nana yali abana bona balo backstage. Mungu nanyamba ne musanga. Kwa ebisere bisinga natuuka nga yagenze dda. Nga bayimbye dda beba mu kubasookanga. Bali kabana ngo. Nedda beba sookanga omuntu wamala ngo kuyimba tengo obeerawo okukola kimu. Ne mubuuza. My girl, oli bulungi. N'atunulera. Ne mga nsaba eddakiika zezi. Biri. N'atampa reception. But I forced it. Kubanga nze nenjagala ku uttering out. Ne mugamba oli mwana muto. Inside you. Okimanyi ndi muntu mulungi. Naye sigenda kukunenya. Obuli awo era ebintu bye bagamba n'ebikuliraanye. Manyi abantu basukanga bakupakira ebintu. Yes. Nawe you end up ng'okutte ekkuba ekyamu. Nene mugamba Sandy agadde mu industry eno. It's not good. Okukizimbira ku ntalo. Ate era Sandy agadde bakulwanyisa entalo z'otomanyi yezivudde. Bwentyo. Kyo. Ne mugamba wankyawa naye simanyi kye nnakola. Face to face. Billa ndayira nga ntange yantonda. Wanyigira naye simanyi kye nnakola ki? Kye nakola. Ate ng'okimanyi nnakwagala nnyo. And I still love you by the way. So, Ajati. Muli ku kivvulu omugamba bakuwabya mwana gwo kyali mwana muto. Bakulwanyisa entalo z'otomanyi. Ndiriza bulungi. Ojja funa ebizibu. Entalo zoyagala oyingiramu. Nga industry erinnya tebalikolera ku ntalo. Otyo agamba atya. Nga tayogera. Ne mugamba naye bwe mba nina kye nnakukola. Nsobola nakikola mbikola. Obanga mmanyi, obanga simanyi. Nsonyiwa. Nsaba kunsonyiwa. Nange nkusonyiye. Kuba bintu by'obadde okola nga ngamba ye mwana ono. Mutuufu nga binnyiiza. Naye nkusonyiye lirira. So nkusaba ngenda ku lugendo lwange lutukuvu. Nsaba onsonyiwe. Otomanyi kyali backstage. Anti yakola olutalo nga obanga ayagala kunkuba. Because yansindika. Oyo. Otyo? Yansindika ne mukwata mukono ne mugato kikola. Ne mugato kikola nkuba. Yakuyisa bubi nnyo. Kubanga nzize mirembe nga njagala onsonyiwe. Naye wato kyagala. Nsomne togeza okugamba nti n'olwana tokikola ba. Omuntu gwoza okwenenyeza atatandika atyo olwana. Nga tayagala omuntu mukwata ko nti mugamba nti munnange nga omanyi ng'okwata omukwatako. I'm talking to you. Munnaye mpa obudde. Like nkijja ku mutima nsonyiwa. Nawe kusindika ye naga zitono. Bingi byali waawo. Era bakwata mukwate. Gangamba jati bireke we. Ngamba kale ogwange ngokozi. Nogenda mu lugendo. Nini stage nenyimba nengenda. So kati bano bannaate kuba engatto engoye waziwa bonna. Bane banne banfiirako nakati. Era ne musho yange njagala babeerewo. Buli omu antenda bulungi. Mutima mulungi. Kwagala n'okwagaliza. Nebaga gwe ne Nana mwali mu mulwana. Tutya ate? Nana mwali mulwana. Nti kati Nana musajja atuyayina kaki. Mwali mu kubendongo neyitawo. Nga tugikubawo ate fe abatateekanga mu ssente. Ate nga fa by then yali manager gundi yani Haji yali amuteekamu. Eti? Yali amuteekamu.
kati nga fetu gate ng'ogirwanira luddawa ebigambo bunana kyaliwo ate nana ate nga omanyi nana yali mukwano gwabwe bonna akubaani ate n'ekirala nana mbutabeerangako maneja waani Wakalo naye agenda mbu yali mukwano gwaffe ffenna agira yetegateganga manager nana yali mukwano gwaffe bambi era ebirungi yabikola he did his part, he played his part nga buli muntu gwabeerako ffenna abasinga ffenna yabeerako naffe okay ng'akuyamba here and there kituufu kuba abantu bagamba nti mwalina omusajja eyali wakati wammwe igwe n'omwana omusajja oyo anezo omukazi omukulu nenze nkubulidde story gyevudde leero wennyongedde okukakasa nti munnange entebe yeewooma ebyobufuzi tebiviikamu ate mulowooza akadaaga tagambye nti naakomawo mu kisanja ekiddako maama nnyabo avuddeyo n'alyoka agamba nti bamulabiranga ddala era nti bingi byatannaba kuba nti n'amaliriza be yasuubiza okuba nti no akolera abantu bakiikirira kaakati ayagala baddemu buto babeere nga bamulonda asobole okuba nti n'abimaliriza oyinza okulowooza nti tuli mu kulimba katubikuwe esiteeka eyo Central Executive Committee n'akakiiko akasembayo obukulu mu kibiina kyaffe kya NRM yoteseza entegeka ery'okutambuza gavumenti ya Uganda tubifumbireeyo tulabe gavumenti kubikola so kiba kikulu nnyo okubaayo okusobola okwogerera abantu bange n'okutaawa erirowoozo lyange mu pulaani zonna zonna era mbaire nkikola era nza kwongera okikola. Kadaga agamba talina kigendererwa kyakweremeza mu kifo kino wabula wakyaliwo bingi bye yasuubiza abantu nga ne gye buli kati tebituukiriranga. Is to solve the issue of unemployment, especially for the young people. Because the education was liberalized, there are so many graduates at different levels, at the secondary level, HSC level. So we have responsibility to create opportunities to ate mulowooza Bobi Wine italabye Katikkiro mu kamwa avuddeyo n'akuba ebituli mu mboozi ya Katikkiro. Katikkiro yavaayo we yali kusanyuka TV n'alyoka agamba nti abanupu abamu baali bamutuukirira ne balyoka bamugamba nti alangirire nti munnange Bobi Wine yawangudde. Bino no Bobi Wine abiwakanyiza n'alyoka agamba nti no ye mukulembeze wa NUP ekyo takiwulirangako era teri yali asabyeko ku Katikkiro mbu alangirire abanupu katubikuwe. Nagezezaako okwebuuza ku bannange nga njagala kumanya ani oyo owa NUP yagende wa Katikkiro n'amugamba alangire nze nkulembera NUP naye nina ne bannange benkulembera nabo era mu bonna benkulembera nabo tewaliwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Naffe tukimanyi bulungi abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si yakulira akakiiko k'ebyokulonda era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko naye era nje kitaanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo era ekyagenda maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa batulugunyizibwa n'avaayo nga talina njala talina maaso nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga baali batulugunyizibwa wawwa gye bava Honorable Zaake nange kenyine bakati abawambibwa babukukuwa bakugamba kati kabaka wokajja kutaasi bakuba bakulangira nkulayo nifaananayo ng'Omuganda. Kyetwalowooza nti kikyamu netulowooza nti era kyandibadde kirungi amaloboozi amagundiivu okuva gye tuva kayogere ku nsonga eyo. Of course n'ebirala nga obutali bwenkanya obwali bwolesebwa. So byendowooza nti those were legitimate voices. Of course Katikkiro yavaayo n'abyogera kunga ku mulundi guno bwe yavuddeyo oyo namulabye mu lukiiko lwa Buganda nayogera ku nsonga za Idi Mutwe. Ekintu ekyasanyusiza nnyo abantu nange kye nasiimye nnyo era tumwebaza naye ekyokubeera nti
waliwo aba NUP abasaba Katikkiro atulangire nti ffe tuwangudde. Ekyo si kituufu. Kkiriza tubeere nga tubuuzaako ku Bukirwa arrest Namulindwa Prosi, waliwo Sarah Namukasa, Jane Nachanja, Dijo Gambo Tiamo Sasizi Edward, Kansime Anet, Rema Witi, tulina Mosh Emi, ne tubeera ne Kungu Uganda, Nantale Kuluthum, ne tubeera ne Midrid Nakiyingi. Abo ne betusobodde okubeera nga tukoonako naye woleka obubaka bwawo tujja kubeera nga tukubuuzaako mawulire gaffe aganaaba gazzeeko. Katuddukeko ewa Pastor. Pastor ayina kyagamba. Mara Village tinda Victoria yonna gizimbeko. Ate Sudiru bwaweze emyaka emyezi ebiri okuva kati nga Sudiru wali nga mulamu nga mumanya nti omusajja twamusuuziza ddiru. Sudiru ekyatutte mutabani wo kikukima. Ebizimbe byonna mu Kampala bya Sudiru era gavumenti ya Uganda yo tezimba. Tewali ministry n'emu eyina maka gaayo bonna bapangisa ku bizimbe bya Sudiru. Kukingidwa mubamu w'obuwumbi 7, palamenti emu w'obuwumbi 6, ate wali ministry emu w'obuwumbi 7, ate wano baba w'obuwumbi 300. Ekibuga kyonna kya Sudiru yani kati Sudiru omutuufu atwala biddayo gye byava. Hey. Shimoni bajijewo olwaleero kubanga Sudiru Rupaleria agenda kuzimbawo hoteli. Era bwe tubuuziza Village lwa Village agambye nedda essomero liveewo tuzimbewo hoteli. Lwa Village zimba emiriro 3 ofudde muliro bakuziise muliro ne mugeye n'ogenze muliro. Oli mukulu nnyo Katonda, oli mulungi Mukama, oli mukulu nnyo Katonda, oli mulungi Mukama. Mugenda kulaba ekintu. Sudiru abagagga bakaaba ate abagagga mukaaba bubi. Bwe tweyongerayo Fred Lumbuye avuddeyo n'alabula Bobi Wine oba President wa NUP. Nsonga ki katubeere nga tubikuwa? Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mukulembeze omulondo w'eggwanga ngenda kusaba okusinziira ku bwensabiddwa nkugambe. Level kwoli oli ku international level nti osobola okwogera abakulembeze b'ensi yonna abanene ng'obasabye okubasinkana oba bakusabye okulusinkana, era oli ku level yakulembera ggwanga kubanga n'akalulu wakawangula. Olina abantu b'okulembera nga bali under you. Nkiddamu Mr. President, nsabiddwa nkutegeeze nti ku level kwoli nti oli ku level y'abakulembeze bwa nsi yonna, era ng'oli mukulembeze akulira ekibiina kya National Platform, ate era ng'olina n'abakuli wansi bamwe ba Parliament n'abalala. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsabiddwa nkutegeeze nti obwayise bwayise abantu abamu tokyalina bba wabudde bali ku level zaffe ez'aba foot soldier. Basabye nkutegeeze nti togeza n'otwala obudde bwo bwonna. Lwaki obwamu ssuubi oba Kampala nga COVID essimu ne munyumya emboozi ezammwe taata n'omwana, toddamu kuwa Mathias Mpuuga Nsamba enne opportunity omulipulayi ng'obumwogerako. Mr. President, basabye nkutegeeze nti ku level kwoli Mathias Mpuuga Nsamba abeera mukozi wo gwe mukama we. Ku myaka gy'alina n'experience yali mu okwefuula boss abeeko baakulembera, kitegeeza is under you. So Mr. President, in the principles and all the structures of leadership, please, the public is asking you kindly, don't anywhere to reply or to comment about Mathias Mpuuga Nsamba again. Agezaako kuteeka mu level waayagala akuteeke ombe nga muwanyisiganya ebigambo. Nsabiddwa nkutegeeze nti Mr. President, omuntu wabanga ali under your management era nga gwe wamuwa omukono n'omugamba nkutadde obeerawo, you are not subjected to answer him. Ne bwakolako insult yonna, don't reply him or talk about him again. Bangambye tukunkusabe n'obuwombeefu nga bwe newombeese ng'eggongolo essibakabugo
Mr. President oddamu mpuuga kirasi zaffe Mr. President bange nkutegeeze mpuuga kirasi zaffe wamulaba nga avuga emmotoka ez'ebbeeyi simanyi eyita wakitiibwa the moment bamukwatira mu loogi e Masaka the moment yeegaana ebitaano the moment yalemera mu ofiisi the moment yali enguzi Mr. President mpuuga ali mu levo zaffe toddamu kwanukula mpuuga dde okwogera ku linnya lye bansabye nkutegeeze mulekere bafuutu soja mulekere babuloga mulekere n'abaana abawansi ku levo ye oli president wa ggwanga mulamba bansabye nkutegeeze omuntu gwaliisa n'omunywesa n'omufuula kye yali tali n'akibanga akibaddeko mutomu wa budde bwo ebeera mystic call ate nga yakikondo kino ekyokukkubo oba zino essimu z'okumeeza ezedda zetwateekekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda mpaka lweyitamu y'empuuga Mathias bansabye toddamu muwa wadde eddakiika n'emu kubanga buye ayagala kuteeka ku levo ezize waali ate nga si wooli. Olutalo lwa King Saha kwossa ne Dr. Sefco terunagwa. Jjukira nti nno ebipapula byo byamuweereddwa isaawa yonna bamutwala mu kkooti ani gwe batwala Dr. Sefco bulwakutema mugamba mbu yalimbye okitegeera nno omukwano naye nno ne Sefco akola video ku video video nalyoka atabuka nalyoka gamba tagenda kutiisibwa alina obukakafu obumala nti munange King Saha ye yabadde emabega w'okwonoona emmotoka ye. Nakainalo ekituufu kiri nti King Saha ye yatumye abakubye emmotoka yange womuba munkime nakati kubanga mumanyiwo we mwajja okukuba emmotoka tugenda mu mateeka nammwe temuntiisatiisa nabo miliyoni 2 mwagala kungagawalirako mujje come mwamaanyi gabali mbiwato amaanyi gabali mbiwato kwegamba omuntu wani bwakunyiiza otuma kibinja ne kikuba mwe Bukingi wamakingi kuba kubembwa nga tebanakuba ya mama wo. Eno no Bobi Wine sibirungi. Bobi Wine tayagala Sewanyana. Era olole lugendo okusuula Sewanyana. Sewanyana was forced okwogera ebyo byonna byayogedde. Ya forcingidwa olwokuba ne yayagala kadi ya Makindi adde Makindi najja n'ayogera ningu mulebya ddala nti omuntu byayogera tebikwatagana. Sewanyana yayokyezza. Sewanyana ayagala kadi ye muli obubi ate wewunye bayinza obutagimuwa. Niye yerabidde nti no Sewanyana yennyini yeyagana okuteekako omukono ogwa Ssekikubo we bali basayininga okugoba Mpuuga. Sewanyana n'agana okuteekako omukono olw'ensonga ayagala Mpuuga. Era Sewanyana yali akimanye bulungi nti Mpuuga ye yalwana okukola ki okubajja mu kkomera. Kubanga ne mama wa Segirinya yawana Mpuuga nti yamujjanjaba nga Mpuuga yagenda ne mu ddwaliro okujjanjaba Sewanyana. Kati saaza no Bobi Wine Segirinya saaza no Bobi Wine agamba nti Segirinya yamugambanga nti Mpuuga yabasiba ekikyamu ayinayo ka recording anti byali byamukomera mukomera Bobi Wine ayina obusobozi obugaina n'essimu wali na recordinga ayinayo ka recording konna era lwaki tiyabyogererawo. Empalana eri wakati wa Bobi Wine na Mpuuga nisimanyi lwaki alemezzaamu nnyo ate nga Museveni ye problemu yaabwe nga bagamba si Mpuuga. Bwe tugenda mu makooti agalingawo Sewanyana ne Segirinya they were against the government. Oba government against them. Wabula Mpuuga tiyalabikirako mu mbeera eriwo. So kati mukulu nga Bobi Wine ngoyo ali mu kwokyesa Sewanyana. Naye amazima tugenda gategeera nnyo nga Sewanyana baganya muwa kadi wali film. Kubanga abagedo abali wa kadi ye Makindi bangi muli bamulya nnyama bangi waliwo omuwala oyo omuwala simu yakola mu state council oyo omuwala Zahara bangi bonna batunulidde kadi ate nga bali ku lusegere lwani lwa mukulu kubanga Zahara ali ku lusegere lwa Babi. Kati filimu yonna ina Alan Nkulaida tebagenda muwa kadi otugenda okumanya amazima. Ka video kano katereke nnyo. Amazima gonna tugenda gategeera nga bamukoze eki ngatafunye kadi
watafuna kadi ne yesimbawo era tetujja kugamanya niwe amala okugwa bwati bwe asumulula akamwa ayogere byonna banka kabukasi yampita bwisi jango oyogere kino kubanga siwanya natetera kubeera ku kavule lwasho ne yabadde abyogera yabadde ajja naye abeera poli like abadde touchfuna microphone oba kwogera oba kyabeerawo naye ngaasi yamumya n'engalo naye banna yadde aleeta ati naye ekizibu kyabwe bagamba nti kya Museveni mulimu ebintu by'olina okuleka ebimu obireka naye weesibye ku mpuuga alekatate empuuga yeyongera kufuna buganzi mu bantu kubanga akiraba abantu bonna bakiraba nti nno bali mu musi bakoma tugambizi kumuliisa bajjo bonna bulumuyinta abantu baba bakiraba nti niyo nongako ajjonkera nnyo oli naye nga tetuwulirangako ono bwajjonkera ono lwaki ono ajjonkera nnyo ono ogenda okulaba nga abantu bagenda bakyuka era bwolaba statement ezo n'ogenda mu comment section olaba abantu nga bakyuse nga bagenda bazibuka amaaso kitegeeza nti Bobi Wine yali mu kuwandika ate empuuga ate nga yalowooza ali mu musuula bwetetambudde obadde mulabi mulungi ole kwekumira ku Newspark channel kyolina okusooka okukola kwe kuba nti nosubscribinga olikinga kosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba